Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulabi wa Salam TV nkwaniriza nnyo ku lutimbe gaggadde webale kulwekuumirako. Mu kusooka nabagambye nti tuba n'ensonga ssemasonga zetutunuulira wano nawali. Naye nga webale kwekkiririzaamu nno mwana wattu. Kirungi nnyo omuntu okuga nti nsobola. Buli woga nti nsobola. Ogenda okulaba mwana wattu ng'osobolera ddala. Okimanyi nti ensonga ssemasonga eya leero tugenda kutunuulira ku mateeka. Omuntu tosobola kuba na ddembe nga tomanyi mateeka. Oluusi oyinza okuzibuwalirwa n'ensi ate mwana tuyinza n'okulowooza nti ekintu kinene nnyo ate nga kitono ate n'ogayalirira akantu okukakana nga kanene. Olwekyo mu nsonga ssemasonga eya leero tugenda kutunuulira amateeka. Prestige Margarine siagi ow'omulembe gwe mba mukozesa. Genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufune. Talina side effect ku bulamu bw'omuntu. Abaana abato ate wa mugaso nnyo. Kwatako ku Prestige Margarine oteeke mu kammonde k'omwana ajja kukula nga ali bulungi. Ali nammwe abakuze mulungi nnyo, olwekyo mumukozese. Nga bwe mbategeezezza tugenda kutunuulira amateeka. Nze sigamanyi wadde nga mumbuuza. Ndeeta abakugu abasinga okugategeera tugenda nga tutunula lwaki mateeka kino kiba kitya lwaki mugatya. Nkyazizza Hajj Council Farouk Lubega Kadunabbi. Kamusabe abatole ku Salam abalabe Salam TV. Abalabe Salam TV mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ononno Senior State Anthony ajja kujja mpolampola ajja kubitutegeeza insha Allah. Naye nga Haji Farouk nga sinnagenda maaso mulimu erinnya lino eritunda ennyo lino Kadunabbi. Tulyalwamu Kadunabbi oli wa Kadunabbi wetulyamba Butambala oba Sebo Sheikh mpozi kutegeeza nti nze omu kwabo Bakadunabbi abazaalibwa mu Butambala naye nga twasibuka Buddwe mpozi ntwala omukisa guno okunyonyola ku linnya lino abatulaba balitegeere Kadunabbi lyava wakuba sirinnya lya nsikirano sirinnya lya family zinali zirituuma nerina ennono kwe lyava. Kadunabbi tata jjajjaffe namba emu Kadunabbi number 1 yali si musiraamu nga mukatuliki ava bwasande ku Buddu. Naye edda bwagenda mu mirimu gy'obusiraamu mu mirimu gy'eddiini ntalo ez'eddiini ezaaliwo nga balwanamu n'Abawarabu neki nozeyo gye yakyukira bwe yadde ewaffe Butambala n'atandika okusaala n'okufuna ewuzu nga buli swala weetuuka abaasaala. Kaakati abantu abaali bamulaba ne bagamba kana akasajja kano kande bakadduka Nabbi oli Muhammadi gwe tukola ki gwe tuwulira kati kwe tukazaako nti Kadunabbi erinnya lya walita nickname naye bakyogera mu Luganda naye lyali party ke judge era bwe yabeera mu Bakatuliki Masaka nga takyasobola kubeerayo bulungi olw'ensaala ye n'embeera ye kwe kusibukayo okutamba n'ajja Butambala gyaweebwa mayiro naffe nakati okuva mu Kadunabbi number 2 number 3 ne number 4 kuffe naye nga lyava ku nnono eyo sebo kati goli Kadunabbi number 4 sebo mukadde wange number 3 ne number 2 number 1 oli gwe mbagambye yatwetera erinnya eryo sebo Mungu amusasire ekyo nga kipya nnyo gye tuli abamu kubanga nti baga nti kano kadduka Nabbi sebo kadduka Nabbi kubanga kaali kafaayo nnyo nga buli swala bwetuuka 7 kasaala nga onaayinga muddu w'oli Nabbi oli Muhammadi gwe tuwulya kati kwe kwava erinnya eryo olw'okubanga yakwataga nnyo n'Abawarabu n'abantu abaali bayize already eddiini n'okwetera obusiraamu okutweta obusiraamu ffe tuli basiraamu kati ne baganda baffe bonna ne bajjajja baffe abamu baasigalayo Masaka ebwasandeko mu Buddu. Okay. Kakati oli Senior State Anthony. Senior State Anthony nga sinaba kugendayo nnyo bw'osoma otya okutuuka ku bampuliddemu akagambo kano Council Haji Farouk gasumiro mpozi kanso kenyonyole kanso kitegeeza ki omuntu yenna bw'asoma amateeka n'amala Makerere wa university yonna mu Uganda kati university nyingi nnyo esomesa amateeka n'agenda ku Law Development Center n'atikulwa diploma eyo n'agenda nayewandiisa ku lukalala lw'abapleader kitwalise enrollment afuuka kanso omala kwewandiisa ku lukalala tofuuka kubanga etteeka likuweebwa kubanga oba weewandira kutuukiriza emiterera
nokkirizibwa okuwoza ne mukola wafuuka kanso weewaawo ne bamu abatannaba kutuukayo batuyita bakanso fena gye ne kasoba nti osoma amateeka ofuuka kanso naye mu kyalabadde kiri nti omuntu ayise emitendera gyonna ofuuka kanso ddala omujjuvu naye abantu kaniwo ba campus ng'abaana bali mu Makerere kati universities oba mu university buli lawyer alina bamuyita kanso naye kyalabadde nti lawyer alina okuba nga ayise emitendera gyonna ng'era awandiisiddwa ne ku lukalala okufuuka kanso omujjuvu. Kaakati amateeka bw'ogasomerawo? Amateeka nagasomera mu Makerere University. Affe ebiseera twasoma twalinawo university mu Uganda yokka. Kakati ebiro tulinawo universities nyingi zonna zisomesa amateeka. Naye ffe twasomera yali university emu ate nzijukira obulungi twali abaana nga 80 mu kibiina. Naye kati olaba university buli university esomesa amateeka olaba abaana balinga 2-3 mu mwaka ogw'ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogenda okulaba nga bali abaana nga 100 mu university naye ffe twali batono nnyo. Mwali 80 ku gundi university mwenna? Nedda mu faculty yaffe ero mu mwaka gwange twali 80 mu mwaka ogwo naye bw'ogatta faculty eyo nalina abaana abalala abalawyers nga tetusukka 100 nga tulinga 800 bw'ogatta emyaka gyonna egy'abasoma amateeka. Kaakati awo bumalirize Makerere? Bwe namaliriza Makerere mu mwaka gwa 2021 nagenda ku Lord Development Center mpozi Makerere nafuna scholarship ya government kuba mu kusoma kwange nga nva Kawempe Muslim Secondary School wano ntwala n'omukisa okwebaza abasomesa bange bakola nnyo okunfuula kinali nti nz'omu kubakola nnyo Kawempe Muslim era nze lawyer yasooka mu Kawempe Muslim Secondary School. Era nengende Makerere olunini alinsangayo bannaffe abalaba nabisunsa abalala nga amateeka gaali g'amasomero ago amanene Kibuli nabiza Kawempe tinaba kumanyika niyo omwaka gwange twajja tubuilding ampa yo mwaka gwange gwajjayo Kawempe kyeri kati era nze nafuna amateeka nzeka mu mwaka ogwo era nze first lawyer w'essomero Kawempe Muslim Secondary School. Kati ninyiga amateeka mu mwaka gwa 1997 n'essomero emyaka 4 nenjiyita bulungi saagwa mu mwaka lagumu ningenda ku LDC era nafuna skala ya government awo nanga nsomera ku government bwe namala LDC nintandika okukola ewa Honorable Hindi nga nkyali mwana mutawo nayingira government mu 2037. Olwo primary ogisomeddewa? Primary kisomera Kampala Primary School nasookera East Kolo wali nsomerako ekitundu myaka ngera ningira Kampala Primary paka ku P6 awo mukadde wange nalaba nga ebiseera firimu zaali zaakajja nga tusiiba murambo tukola ki kati mukadde wange n'agamba era temujja kusoma baana mekamba twali Gombe Primary School nengende Gombe maka ga muzeeyi wange amakulu ginasomera Gombe Primary School ginakolera P7. Kakati mukadde we yakola bulungi nnyo yaluwa yali speaker? Mukadde wange yali yasooka kuba Katambala w'essaza lya Butambala n'abeera speaker wa Buganda era weyafiira nga ali ku ddaala erya speaker. Alhamdulillah. Kakati senior state Anthony oba okola ki? Okubeera senior kyetwali batusooka okutegayo state attorney. State attorney ye lawyer owa government awolereza government. Tulinamu ebiwa bibiri waliwo kituyita criminal gino emisango egya nagomola ng'okutta abantu okubba biki waliwo DPP ekimanyiddwa simanyi wa Kiganda waza ne bakiyita DPP bakimanyi abagenda mu kkooti misango gya criminal bakitegeera nobeerawo n'egya civil oba egy'okuwabira gavumenti mu ngeri emu oba endala kati nze gye nkola ewa Attorney General kati nkola n'Attorney General era ndi wansi we era yatutwala ministry ya justice kati wali ba state attorney bonna ababaloya ba government naye kati bw'osooka nga state attorney n'oyongera okukozebwa ku ddaira n'ofuuka senior bw'oti n'ogenda ng'olinnya. Kakati oyogeddemu ekigambo civil ne criminal kati amateeka mulimu amatonotono wansi n'emisango egya naggomola si ye criminal? Emisango gino emisango gya civil nalibadde njagala okugezaako okugyawula. Egya civil gyalibadde misango nga misango oluse egy'engassi ng'olina akubanja gw'obanja ng'egamwabira oba yatuta ekibanja kyo ng'owabira muntu ku muntu naye ate emisango gya criminal gibaako Uganda versus eba gavumenti yebeekola ki yebeekuwabira kyevala kijjo olaba mulimu mayambala nga gavumenti emuvase nga oba mulimu ebintu ng'ebyokumenya amateeka nga okenegwa sibo obumenye amateeka naye nga wala amateeka agamu agesigaliza gavumenti amanene olidde mu nsi ey'olukwe ng'egyo gyonna criminal cases kati eyo gyegikolebwa DPP gwe nabagambye kati ffe gino nti owabira gavumenti weemulugunya eri gavumenti tekusasudde tekoze ekibwe bityo
tyobola dembe nga olaba abantu tugenda kuwabira Attorney General kati mba muwabira Attorney General kati ngaffe je nkole mu kitongole ekya Attorney General yayi mukama waffe yatutwala enjawulo eriwo wakati wa civil ne criminal nga ffena tu abakola ffena tuli ba state attorney baloya abawoleza government kwani bogende eri government ekuwabya government si netwala government kitongole kina abakozi bayo era baloya bali ba prosecutors bemulyanga ba prosecutors oba state attorney oba bobokoze musango gwa traffic guli criminal nogama firing bajute wa state attorney akoleki mwiza state attorney agenze gisanctioning nti bajitute wa state attorney awraso memwala byo babyo wakoze byetagisa okutwala mu court era ekiba kyetagisa agendaga moyo kusinza kuwetuludde mu bujulizi bwenda byo mu file asana okutwalibwa mu court okwewozaako kivala kinti bagamba mu file yo certainly yagikoze eki yagisanctioninze yagikakasiza nti ebirimu bimala okutwala mu court okuweza jozala bisabisinga police etrogamba file tujitute wani wa state attorney bagamba aine eddembe okutunulamu mu file naga kano naye eddembe eryo talina kubanga yenga mu bondi naye agoberera amateeka nga atunuulira ebyo frika kankuwa ekyokulabirako bwebagamba omuntu ono no yabbye obujulizi ku file walina okubeerawo yabbye enkoko enkoko weeri yagibbye n'obujulizi abalala bawadde statements nti bamaze nga yagibbye byebyo alina okutunuulira naye kasaasa nga bagamba yabbye enkoko nga tekuliiko obujulizi state attorney tasobola kusanctioninga file eyo era agamba nedda sanze mubujulizi bumala bukkiriza muntu ono kola ki twalibwa mu kooti era be bali ba criminal lawyers benagambye ba criminals abakolewa DPP bebasinga ennyo okumanyika ennyo kwaba ebisangi singa jibaja criminal government bampawa bidde kino nakubenda menye gwe musango gwa traffic wachi bola bakola nnyo mu ngeri basinga okumanyika ennyo ekitubali tukibulira nnyo nti file ye bagitutte wa state attorney netuka ba state attorney atoba kyekitya tuba kigenzeeyo tegirindeko bakyajetegeeza balaba oba mulimu ddala omusango wano obujulizi bwonna buli obukukkiriza okutwala mu kooti kakati twagala nnyo okudda ku muntu ono ddala wa wansi tutuuke ddala ku nsonga ssemasonga ey'amateeka lwaki abantu batya nnyo okusoma amateeka kinaliiso olusi abantu batya amateeka kuba amateeka nga bwegatunuulya si ekoosi nti nyangu tukkirize tugaane si nyangu ate erimu ebyokusoma bingi ffe baloya olaba tusoma nnyo naye kati wendi wano nkyasoma kuba buli lunaku tumanya bitawomeka byembikula olunaku kuba buli wenkola opinion oba okuwabula gavumenti oba yadde okutwala mu kooti mba nina okutunya amateeka mangi kati olugendo lw'amateeka luwanvu era singa ompadde omukisa nendukuluka luwanvu omuntu okusoma okutuuka pulida niranga wena tandiseera nkutegeeza ku bintu ebimu luba luwanvu sooka eyo tumanye nti oyinza n'okusooka eyo then ombulira lwaki abantu batya otuuka ty okubeera kyolina okumanya nti omuntu obanga katugambe nga oli ku secondary level ng'osomye edda wetwasomeranga nga gavumenti yokayokayoka olina kufuna obubonero bukutwala gavumenti kufuna amateeka yes ng'olina okuba afunye obubonero bwa waggulu actually mu arts nga law nozayitwala obubonero obusingayo waggulu naye university zagenda zijja n'ensi okukyuka ne bakikola kye bayita liberalization ne bakkiriza ne bakendeeza ne bakkiriza nti n'omuntu omulala yenna agadde okutwala amateeka ng'asobola okugesasula ng'ovudde gavumenti osobola okugesasula kati okkirizibwa kati obubonero olina okuba nga ofunye obubonero ne oba ku gavumenti ne oba ku private era nawo bulina limiti yaabo si buli muntu asobola okugenda n'akola amateeka naye kati nga tulina university nyingi ola buli university esinga kati omutindo gwafe gwabalya gukendeddemu kwabo batwala buli omu oba oli asomye afunye marks za wansi ne bamukkiriza okukola amateeka ate n'oli ayise waggulu ennyo ng'asomye ne points zaagwe naye akola amateeka n'osanga nti ne mu ntegeera yaffe n'okugataputa eyawukana kwani yakusomesa ne wansi ovuddeyo otya enjawulo eriwo kiva nti amateeka buli mwana yina kankuwa example ku lwange nti bwe nali nsoma ekawempe tetwali tukirowooza nko tuza okufuna lawyer mu kawempe Muzimu secondary school nga buli omu yeetya nga buli abaana bafuna obubonero nga bateekako obusomesa kuba tumanye essomero lyaffe lyali nafu ttono tetulina bakompitinga nga bannabisuusa nga kibuli naye nze nzijukira nali nfiiringa foomu nateeka amateeka mukama wange Misa Matovu n'ambuuza Headmaster Matovu yali headmaster wange nangamba Faruku kuba tutadde mbusomesa ne mugamba nedda muli kuva dda nga ndi muto mpulira njagala kuba pulida niye nennemerako nenkirekerako nangaidinga nagamba kale tugende ekyo nebuuzo byadda ola singa nange nali neetidde kiva mu kutya tulina mufasobola okutya n'okulowooza oli perception nti amateeka mazibu naye bweweevaayo n'ovaayo n'ojja n'ogasoma
gaba mangu ne bano benyine abalala benyine abakusomedde ade bagasomedde wa bonna bagezaako okuteeka mu test mutima nze ndowooza abatuwiza bali badde bakimanya nti okusoma kwenyini kuba buntu kwagala mutima kumalirira yagala koosi gyagale era ogyegombe era osobola okusoma n'oyita n'ogenda n'obanga ffe wetwatukanga kati ensonga lwaki abantu perception Mateeka bagatunulya nga technical subject eryawo ntetegereka naye nga ate lawyer mu society playing a role nene nnyo mu society profession ezasooka ebbiri mu nsi bwali busomesa na lawyer tulinawo obeera nga toyetaaga lawyer manya bwali busawo na lawyer ndiwetaaga musawo tiwetaaga lawyer naye abala profession anozikola profession endala naye ezo ezasooka ba traditional profession ezasooka eddala kwanze newembeera wenyini wakasobola kwebaka bunaku nfuna nkokona banzibye kino basibye omwana wange nga nsiba nkola legal aid okwongera okubangula abantu abateeka mu society naye tubeeramu n'omusawo w'ebituka n'ekyo kikulu nnyo abantu bali badde tebeetya nnyo ne basoma amateeka kuba buli omu alina okumanya amateeka oba tufuna obuzibu bungi obwokuba nti abantu bamenyamanya amateeka nga tebagamanyi nga tenge waliwo principle egamba amateeka nti obutamanya amateeka tebukugisaako musango so buli omu yali badde afaayo si mulimu gwa gavumenti yokayoka ne buli muntu afeeyo okuba nti yeeyigiriza oba afuna abamuyambako okuyigiriza tulisomesayo omwana ng'omu buli famire okulaba nti buli famire yagezaako okulaba nga bategeera ekigenda maaso kakati wano omaze tubadde ku S6 tuba twagala tumanye ofuuka otya pleader bano otandikidde ku S6 omaze okuyita bakuwadde okusoma amateeka oddawa bampa okusoma amateeka oba kuwa okusoma amateeka nagenda Makerere nensoma emyaka 4 mwaka gumu ogusooka ogwokubiri eyo gyonna gy'oyita mu mitendero gy'amateeka ag'enjawulo amateeka mangi nnyo mu nsi ng'agasemateeka ag'ettaka aga family domestic whatever laws agakwatagana jurisprudence ennyonnyola amateeka gye gava agakwatagana obujulizi mu kkooti n'okuyimirira mu kkooti aga criminal ne civil gonna mangi mugasoma myaka egyo gye mukyeena bwemumala emyaka 4 kati awo ne bakutikkira diguli eya pleader era omuntu akkirizibwa okuyitibwa lawyer bw'aba amaze diguli esooka aba lawyer aba lawyer naye nga si advocate ate kati oyongeddeko kakati lawyer ate ne advocate aba lawyer naye nga taba advocate aba tasobola genda kuwoza mu kkooti njawulo kyeri wakati wa lawyer ne advocate andi lawyer n'omuntu ne advocate asobola kubeera lawyer naye kikufuula advocate oba oyongeddeko LDC n'ogenda n'owandiikibwa ku luwandiiko lyo nagamba ekiwandiiko kiri kibayita role of advocates n'osobola okugenda mu kkooti ng'osobola okuwolereza omuntu era abantu bangi boolaba bamasquerade nga bemulaba mu kkooti bambala amakooti ngaffe naye nga bw'agenda mu kkooti yakola bukozi bwiwandiiko wabikomya n'akoma yasobola kugenda kuyimira mu maaso g'omuzi ekikufuula advocate ye muntu ayise emitendera egyo n'omala diguli esooka n'okola LDC n'ogenda ne weewandiisa ne ku luwandiiko olwo ekiwandiiko ky'abalooya tulina olukalala lwaffe kwe twewandiisa luli managed by the Uganda Law Council. Law Council ekitongole ekikwasa empisa balooyazi bonna mu Uganda kyekyo ekitongole ekisooka okuyisa mukakumunta nakyo nekikuyisa era mukakumunta okusindika mu high court okuwandiisa ku lukalala kale ne bakukkiriza okuba nti oli advocate so ogenda okuyimirira mu court n'owolereza era abantu banyi olusola nti ogundi omusanga nga yambale suuti nga si buli lawyer gumulaba nti asobola okukola ki okuwoza mu maaso g'omulamuzi alina okuba nga ayise emitendera egyo gye gyalina kakati singa omuntu ajja nayimirira buyimiriza basooka kusaba kaadi olbakuwa kaadi oba bakumanyi olubakimanya batyo ono atudde mulamuzi nti gwe nno toteekwa kuyimirira awo ekisooka kya byonna ffe tufuna certificate tuba ne twagise certificate wa identity card yaffe baloya gye batuwa nga batutadde ku lukalala olwo era abalamuzi abasinga abanga agenda laba engeri gy'okusengekamu ensonga mu maaso g'asobola okumanya nti ono yayita kwelisi oba nedda kubanga abalaba engeri gy'osengekamu obutankana wana amateeko gasoma kifuula nnenge n'atandika okubuuza olina certificate awo kyova kyabasinga bakwatidde awo ne basanga batutte mu kakiiko akakwasa empisa aka Uganda Law Council naye olina okuba nga olina certificate era n'engeri gy'osengekamu ensonga yo kikulu nnyo ola ne mu office zaffe gye tubeera batukkiriza okugamba tugamba okuteekamu ebiwandiiko ebitulaga nti tuli ba pleader certificates tulina okuzitimba era bajja okutuinspectinga buli mwaka batunuulira ne bamanya nti buli mwaka tuwa license eyo okuba nti batucheckingako okulaba nti n'ebisaanyizo bye tulina nga baloya basaana okuwoleza abantu biina byo babitunula musebe kakati waliwo ekintu kye twewuunya diguli eno abantu abasinga bazifuna mu universities ezenjawulo era bayita bangi
naye lwaki wano kwerodisi wano kiki ekiriwo awo ate nga nandowooza ti diguli eba ennene era yeba eyawaggulu omuntu ogaa nti nyina diguli kibumutwa azituwa naye ate diploma eno lwaki erema ndowooza katusoke tuwumulemuko